omuzungu agamba nti lazy brain causes us and make wrong decisions. Lazy brains make us make wrong decisions. Eyo message egenda eri bad black. Lazy brain Obwongo obunafu causes us butuleetera to make a wrong decision. okola okusalawo okukyamu. Mu kwogera kwange temwabaddemu kuvuma nnyabo. Nja kukiddamu. Bad black tokyalina kyogamba ggwanga. You are there for nothing. Ebitundu by'ekyama tebikyali. By the way, mu bantu ekizibu kya Uganda gw'omu ku bizibu bya Uganda. Bwe tuba tunoonya kakica wa ggwanga Uganda kokoola ggwanga. Gw'omu ku bantu be tulina okukokoola. Ate mwataba. Abaana bonna abali mu kwetunda wavaayo n'oba inspiringa n'obalaga nti okwetunda kukola ssente. N'otababuulira nti wali mubbi. You were a typical thief. You were a typical thief eyatuukako n'eruzira ng'osibiddwa lwa bubbi. Kubba muzungu. You were a convict. I'm not a convict. I'm not a typical. No. I'm not a typical thief. Reality sigala reality. Mu kwogera kwange nagambye mulekeraawo okukwata ensonga za family nga munoonya sympathies mu bantu. Nojja noyogera ku mama w'ekigambo noyogera ku sengaawo. Tokyalina kyogamba ggwanga. Facebook ogitandi, YouTube channel ogitandise leeti. Byayita bibala tena bijjako. Ogenza zuuka ng'obudde bukoze eki. Ate olina kyogenda kunnyonnyola nsi. Kyova abamedia abaabuuka bali mu life bamovinga on. Bamovinga on ayina kabebi kato kalungi kanyirira kali kunakyo kalasika bizigo kamovinga. So bwe bakugambako gweno ekintu kyabadde kyangu. Gwe bw'ogamba Kameyoni nti si mulwadde yabba juweti zaawedde yeefudde omulwadde nakasero bafekingirayo life. Senkubu gasobola ogenda nakasero mu International Hospital n'ofekinga life ne bakubikkawo ennaku nnyambu nno wabba omuntu. Ye Kameyoni mwana wa nnyo kakwatako. You just leave Kameyoni alone. Nga butagala kwogerako. Bwe batayogera ku balala. Nzozo nvuma ebintu bingi. Naye njagala wande twe facing. Nga we nakufacing wabbalamu. Noyagala oyingira ettaka. Njagala nkufacing live. Otegere nzaani. Omanye abantu munvumira eyo. Munvuma avuma eyo. Ne munjogerako be mwagala. But bwe nkufacing otegera kyendi. Njagala twe facing one on one. Olaiko ukatonera bidde. Bire babbala mu birala. Okimanyi bulungi nti ojja faking obuntu. Mugenyi waffe wano. That is rubbish. Ekibi kiba kibireka nkyogereko. Ekimala kyo. Boda ku social media n'onvuma ebigambo ebingi. Agoteka kyali mawuli agasimpoke ne Geoffrey Rutaya. Mwogereko ebirala abantu balina ebivume ebipya. Nvumaayo ekirala. Nze ate tunda nga katabbangako. Tolina kyogenda kuŋŋamba. But fact is fact. Tosobola kutandika kati YouTube channel nga togitandikira mu banno. Ogitandikira mu kwesaza. Tuli mu ntalo za family kutereza family z'abantu. Era kikabiri mutuite nti mujje mutereze family ya Bad Black. Bwe wabba sente nyingi ennyo family wa Jiyambo tunyumiza nnyoko Bad Story nga bwe yasitulanga amanda abafuma nje bali. Tukole tutya. Bwe wabba sente nkumulitu ku muzungu nnyoko wamuyamba omuzimbiro wa mu business. Wamugasaaki. Ndabera wadde mu bamalaya kwetunda na kunywa mwenge kola ki. Anyway, eyo si solution. To story inspire, to ina muntu gosobola ku inspiringa. Ekisooka bu animal obwagwa akatale ekyokwetunda kyafuka kikolimu. Ne governor inspiring abantu nti okwetunda kirungi. Full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula nokola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Rutaya enziku n'emuluma okufa olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Rutaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi.
abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita era nkomawo ne wino w'omutembeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo wazimbulukuka wenna olinga ente emaze okuzaala onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewemula tugenda kwewemula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo kati kweggamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro Kadomo wa Mawula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya ne bana ba TikTok juzi yatugamba bamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana ani gw'omanyira gwe kyakula sajja jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo ka simpoke ne weeyiwamu amazzi abaana bonna babajjeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ngo neesonyiye batonzirira gwe kisiraani gwe Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku what are you talking about gwe mazigwe kikyoyinza okuŋŋamba nze olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku kikyogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzinaani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga era naawe oli mukwata full figure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula nokola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula njagala okujjukiza ebintu 3 bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaya enziku neemuluma okufa